Ssaabaminisita eggwanga The Right Honourable Robinah Nabbanja Musafiri yakiikiridde omugenyi omukulu omukulembeze w'eggwanga Uganda. Ono atuukidde Mizira n'okusimba omuti ogw'ekijjukizo ku ssomero lino erya St Lawrence London College. Ng'atuuse munda ono aweereddwa omukisa okumanya ku byafaayo eby'ekkanisa eya Full Gospel wajja eyise by'ezzeeyitamu n'enkulaakulana nawe weetuuse. Obubaka buno bumuweereddwa omulabirizi w'amakanisa ga Full Gospel mu Uganda Reverend Paul Kinantama. When we were attacked by soldiers, not just because we are a threat to the government, but because we are worshiping God the way the president by then didn't like. We were attacked and they just started to shoot. Blacks were about 700 people in the church at Makerere there, shooting in the crowd. People who were just praising God. Ng'ayogerako eri eggwanga omukulembeze eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni asiimye ekkanisa eya Full Gospel olw'ebyo byekoze okukyusa obulamu bw'abantu, okubunyisa amawulire amalungi aga Kristo n'okutumbula pulogulaamu za gavumenti. In the past, there were some attempts to suppress the Barokole movement in Uganda. Yes, sir. Even when the NRM came to power in 1986, some religious leaders tried to decampaign the Pentecostal faith and asked us to ban the Barokole churches. But we refused. Ono era agenze maaso n'asaba ekkanisa okwongera amaanyi mu kussa mu nkola enteekateeka za gavumenti zonna eziba zireeteddwa okujuna bannansi. The Pentecostal churches have not only preached the gospel, but also built schools, hospitals, and orphanages. And for that, I thank you. Bano era abakuutidde okulaba nga bongera okuganyulwa mu mirembe egyaleetebwa gavumenti eno, era bagiyambeko gavumenti okulaba nga wabaawo ebituukirira ku ebyo ebiba bikoleddwa ng'ekkanisa eba nsaale nnyo mu kubituusa eri abantu ba bulijjo. Poverty in Uganda arises from the fact that 30% of the households are still engaged in subsistence farming. Wano abamu ku babadde mu lukuŋŋaana luno nabo basiimye obubaka omukulembeze we bw'abawadde nga muno mwe mubadde n'omusumba ow'ekkanisa ya Makerere Full Gospel Church Bishop Fred Wantante. Ennaku zino abantu abasumba abajja mu kuŋŋaana zino beeyengedde obungi. Tufunye omukisa okukyaza Prime Minister atukoze bulungi atuzaamu amaanyi n'atutuukiza pulogulaamu za gavumenti eziriwo n'atukubiriza okukola era tumwebaza. Twebaza Katonda olwa gavumenti eno etuwa omukisa okusinza nga bwe twagala. Tusaba Katonda ayongere okutuwa omukisa n'ogikulembera. Kabakyaza era akulira essomero lino erya St Lawrence London College ng'ayogerako naffe asiimye Katonda olw'ekkanisa okumwesiga n'emuwa abasumba okutegeka olukuŋŋaana mu ssomero lino. Olukuŋŋaana luno lubadde lulungi nnyo kubanga lukuŋŋaanyiza abapasitaazi ab'enjawulo nga babadde mu kwejjukanya emirimu gyabwe egy'okukunga abantu, egy'okubasomesa, naye nga nze abakyazizza essanyu nnina lingi nnyo kubanga abantu bano abakatonda bwe bakuŋŋaanira mu kitundu nga wano emikisa gya Katonda nsuubira nti bagireka wano. Olukuŋŋaana lwetabiddwako abasumba abali mu 2,000 nga lukomekkerezeddwa olunaku olwaleero, kyokka ng'olunaku olw'enkya olukuŋŋaana lw'abakyala lwe lugenda okutandika. Nze Abe Munywevu, Gugudde TV,
agaguddewo.